Mu kiseera ky'omuggalo gwa Covid-19 abawala abali wansi w'emyaka 19 abakunukkiriza emitwalo 2 mu disitulikiti y'e Luwero be baafuna embuto era ne bazaala. Abasajja bangi abazaala abawala bano obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abaali badde bakyala baabwe n'abaana baabwe baabusulawo ekiviiriddeko bangi okutandika okuyagga. Atwala poliisi ekola ku nsonga z'amaka n'abaana e Luwero Priscilla Birungi agamba nti woofiisi yeefunye emisango egiwerako egy'engeri eno. My daughter was about 18 years and I think the father to the child was not providing, so they were stranded. I didn't know where to go, so Maggie came with them to my office. Si ekyo kyokka n'obutabanguko mu maka bweyongera mu kiseera ekyo era abakyala bangi abaami nga kwotadde abaana abaatulugunyizibwa mu ngeri ezitali zimu. Okulwanyisa embeera eno waliwo ekitongole ki Public Health Ambassadors Uganda ekirudde nga kikunga abavubuka okulwanirira bannaabwe n'abantu abalala abatulugunyizibwa mu maka. Nga boogerera bannaabwe basobola okuba nga basomesa bannaabwe mu community eyo gye babeera ku nsonga ezikwatagana ku butabanguko, omuntu abwewala atya, waba abufunye wawa alina okuripootinga, office kyeyina omuyamba. Jamila Zalwango omutuuze w'omu Kizito Zone mu ttawuni y'e Luwero agamba nti muwala bw'atayogera Joyce Nakiganda nga kati aweza egy'obukulu 19 yali akyasoma omusajja we yamutikkira olubuto. Baali muwolidde nali siriiwo nga nina omulwadde eyo senga wange ngenda okukomawo nga yasoba ntegeka ebintu addeyo ku ssomero nze nga simanyi nti oba yafuna olubuto. Omusajja yalumufunyisa yakkiriza nga bwe yali ajja okumulabirira kyokka mbu byakoma mu bigambo. Nasalawo okuba nga alabirira omuwala naye tebyali byangu. Yakyogera mu kamwa naye kumulabirira tebyali byangu nga byampaka. Mbu tebaba kuba bakitongole kya FAO okuyita mu nteekateeka emanyiddwa nga E4C oba Empowered for Change ababayamba okubatabaganya n'omwami ono singa oba oliawo embeera ndala nnyo. Kuba basobola okukwatagana n'omusajja ne bamusobozesa okuba nga asobola otuwa ssente z'eddwaliro ne zaatuyamba ewaka eza Nakawere. Poliisi egamba nti bano bagiyambyeko nnyo okumanya ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebibeereyo mu byalo. When they are in their communities there and they identify, there's a day they identified the case of child torture. So Maggie called me and we intervened in that issue. It was in Butuntumola. So our working relationship has really been good. Emisango mingi egifiira mu byalo olw'okuba begiddiziddwako tebamanyi kyakukola oba nga tebamanyi gye basobola kugiwaaba. Enteekateeka eno oba oliawo yandiyambako ku nsonga eno. Waliwo system eya referral ennungi omuntu gy'alina okufollowa nga baba afunye obuzibu nga buno. Kati ne tugisomesa aba advocate baffe nabo ne bagisomesa abantu mu community okubeera nga tujjawo gap eyo. Because you find that in the communities we work in, many people are not informed about the law. They are tortured out there, but they don't know that there are even offices that can fight for their rights. Habat Kamuga, NTV ku ssaawa emu.